Ono ye Patience Kangume, omutuuze mu Alliance ekisangibwa e Kakoba mu kibuga ky'Embalala City South nga mu kiseera kino ali ku kitanda anyiga biwunjo oluvannyuma lw'okulumbibwa abazigu b'ebijambiya. Ono okugwa mu bazigu bano yabadde adda waka we mu kiro. Mbenza kuyigura hejo omuntu n'ateera enduru ngu baamwiba hazaga yakwaratirwa abaana tiife tuguma twemere tutegereza ngu akayemerera tumanye ikyaba. Kyatamanya nti omusajja ono naye yali omu ku babbi. Immediately twabeemereyo na bariya beija bagenzi it was the same ganga konka wena pretended kubali bamwiba. Owa bodaboda gwe yali naye ye yasobola okudduka nga yayita abantu abamutaasa. Batandika kumbuuza essimu enshako biri omu nju kibanyaka enshako biryamu ebibeebirumu. Kangume si ye yekka eyaloza ku bukambe bw'abazigu bano. Ne Ronine Mbabazi omutuuze w'e Kakoba era mu kitundu kye kimu naye alunyumya aluddiŋŋana kubanga ye baamulumba na mu nnyumba ye ku ssaawa 8 ez'ekiro. Naza kugera ntu nashanga abashuma bampikire tindukumanya bakaguruka egeeti bahagaruka bigura bacwa banshanga omu nju. Ono ye bamutwalako ssente zonna n'ebintu ebyaliwo ebyangongo. Sente zaabwe ziri asomo bazitwara na n'esomo yange bagitwara batwaramu na ne jaketi enkiito mwenu bayabayavule barebire. Kyokka agamba nti wadde yaddukira ku poliisi naye teyayambibwa. Omukasheshe kunakiira poliisi n'aripootinga bampereza reference letter. Robert Twesige omugoba wa bodaboda mu kitundu kino agamba embeera eno ebalemesezza okukola obudde bw'ekiro. Kutandikana na za sha 5 kwisomu za sha 8 tukabasa kuleetayo omuntu. Ye Nathan Mugarura ng'alina ka mobile money mu kitundu kino obuzibu butadde ku poliisi obutakola kimala okunyweza ebyokwerinda mu kitundu kino. Ogwo n'omulundi gwa kabiri nibatahirira ekikaari ekyo. Poliisi n'okuba nebingira mamanyi ninteekateeka ngo bashimiye kuba nibata station side eki. Isaac ayebazibwe omu ku bakulembeze ku kyalo kino agamba nti bawandiikidde ab'ebyokwerinda okubadduukirira kyokka nga n'okutuusa kati tebafunanga kuddibwamu. Handikira amabaruwa mingi ofiisi zoona ezikwatiriina n'ebyokwerinda konka situkutunga buyambi. Kati agamba kye bakola kwe kubiriza abantu baabwe okutambulira mu kirindi okusobola okwerwanako singa babeera bagudde mu bazigu bano. Tandikira abantu bana kweyongera iguru nibatemba ebikaari by'abantu nibiita n'abantu. Oluvannyuma lwa poliisi okugaana okwogera ku nsonga eno tufunye amyuka RCC wa Mbalala City South Polly Katwire n'asuubiza nga bwe bagenda okutandika okulawuna mu kiro okumalawo embeera eno. Twasaze kujja mu patrol kuyingira speed abeerewo patrols ziberenga zikola ekiro. Ono era asabye ne bannannyini nnyumba okumanya abantu abapangisa ku nnyumba zaabwe okusobola okulwanyisa abakozi b'ebikolobero mu kitundu kino. Osanga nga balandoozi nabo bakola ensongi osanga ruumu emu alimu abantu nga 2 nga basolamu ebyo natwagambye beeko atilise ruumu emu ebeeremu abantu nga 2. Era ono asabye abakulembeze ku byalo okutegeeza ebyokwerinda ku bantu be batamanyi mu kitundu kyabwe basobole okukunyizibwa. Babiri vigilant n'abatuuze babiri vigilant obalaba omuntu yenna nga tibamumanyi bamulipootinga omupoliisi oba oligenda kyamwana ebisiibwana. Ebifo ebisinga okuba ebyobulabe kuliko Kakoba Central, Chapotani, Alliance, Calvary ne Katooche Cell.